Waliwo abantu betutunulako n'osanyuka n'oseka n'owulira essanyu n'ogamba bannange oba nabo balina obulamu obwaddala obwaffe. I mean obw'omukwano of course. Charles Sentongo Bruce. Abamu temumumanyi we muyita amannya ago, but he's so famous. Mwagala, I love him. Not the love, of course. I like him, I'll say. Kulo kiyinza omumunyiiza. No, guys, and I share. Okay. Nango kusanga mga mutya bino bugamba abososo okwogera nga I love you owe waka waba awulidde ayinza okufuna mu problem y'obuzibu. I love you. Oh, thank you very much. When someone says I love you ngamwe abali famous betumanyi, what do you understand when I tell you I love you, Bruce? When you tell me you love me, it depends. Waliwo omuntu kati bumanyi laavu ya mirundi mingi. Waliwo omuntu nga akwagala but not the what? Yeah, the love eri. The love eri. Omanyi kisookera ddala abantu tu confusing ekigambo love. People think and believe that being in love is having the what? The other stuff. The consequence. The consequence of that one. Kakati ne beerabira kyolaza omuntu wangamba I love you. Hey. Manya, thank you so much. Kitegeeza waba ina eri context endala abajja kugamba. Kati me I love you. I'm happy. Thank you for loving me. Hey. Is that how you handle your fans? But what down? They tell you I love you and you're like, thank you for loving me. Even hug, no kiss, I mean. I take kiss kati obongambye love relationship. Iriba love nga bwojagala omuntu. You only kiss the person you love? Yes. Oh, mali mayini so cookies na kwagala ennyo. Usibo okumpa peke kati ekyo obuzibu bwana abaddugavu. Omwana olukuwa peke ne waba just amininga kukoma ku peke uga ho yes. Nsayi sokola bajja Bruce. Nango kusanga. Oli otya? Ndi bulungi. Saka weebuze ku balayo tutandike show. Abalabi ba show. Banne mwebale kubeera ko mwebale kwagala mwana ono Sharon, mwebale kwagala Delta TV, mwebale kutwagala kutuwagira, ate temukomooko, ate wobo wagira. Yakaliza ne banno ebinyuma, ebintu ebirungi tusananga tubyagaliza neki ne bannaffe. Sikubeera ngo ga habla shene nyumira. Nakuli okumpije mwagalizi. Hey. Okay. No, oba notakifaako, oba nokiwakanya, wadde okirabyeko, kuganga omuntu love joyina gyali. Is beyond all that you say and you hear. Like when they say love is powerful. Love is blind. You cannot see. Love tosobola kulaba. Bakugamba yo gwofunye mu kiziroga. Noja notuka ke uwe nolaba ko no ku pieces noga kayabadde ya nyama yante eyo. Okitegera because oyagala omuntu kati ate love ye ku blindinga to the point toyagala okkirize kitofu kiriwo because you love that person. So can love be controllable? That was my question. Your question is, love cannot be controllable. Ngeze, ngeri genuine. Okay. Chovola babanji, bachi abasajja n'akyawone family ye. Olwokuba ayogedde ku mukazi gwalina. N'omudamu n'abakyawa. N'atayagala nakuddamu kubawuliza. Nga love emubisse. Abantu bwe batatu tubanenya, you just give them time. Okay. Bwatuuka eyo maaso atuuka ne yezuulira zisobola ngamba nnyo abantu tukola lugambo ku muntu. Bw'oba obirabye kale osobola okuleetera oli okumanya naye ate bw'oba awukanya oli ayinza okuba nga gw'omulaga nti gundi oyo mubbi nga n'okugenda okumwagala yakimanya nti mubbi nga mwagala n'emizeegi gyonna kati gwe nojja n'okola olugambo ne bakyawa abadde mukwano gwabwe katokyali. Never kukuba akateke twi. Jajja Bruce, does love heal? No, njagala kubuza bino ebibuuzo bye tumanyi ebirimu ebiri basic. Ngako mbuuza mu luzungu. Okay. Naye luzungu lukwasala gye emisana naye njagezaako. Njagezaako. Nasi misana buno kiro. Buno kiro. Kano za kiro. Betala. Kira kakati alaje yatandise n'okunkwata ekiro. Matala. Alaje yatandise n'okunkwata ekiro. Budde ndaba butuse mu okuloko. Does love heal, as we say? Love heals. Love does this. Kati ombuuziza love yo weeri. Love eba love, but your heart. Okay. Ye healing.
Nedda. We have this saying we say, love heals. When you're hurting, of course, and you get and someone love, shows you love. Yes, you get healed. They heal your heart. You love ibaawo, you can be heartbroken. Heartbroken. Nga gumenyese, ofunye gwobadde oyagala ennyo, disappointinze, owulira wenna tokyayagala bya love, but you can get a person n'akomyawo, na rejuvenatinga mukwano mu bulamu bwo, omutima ne guddamu okufuna okwagala, because okwagala kuva ku mutima. So okwagala kwagala weekuli. When we misuse it, tumenya abantu emitima. Okay. Kati omutima gwangambe does the heart heal? Okay. With love. But does love heal the heart? Answer that question. Yes. It does. Love heals. Okwagala kuwonya. Hey! Omwala gwe Jajja Bruce bamumenya omutima. Yawona atya. Yesibira mu nju kumala wiiki. Akaba mazika. Hey! Ngo love eruma, wena kitegeera ti love eruma. Ng'oyagadde omuntu, weewaddeyo kumuwa n'akumenya omutima. Naye, time. Weewaddeyo wenna nga ogambye nga gwewerabidde okweyagala nga weewaddeyo wenna. Ati kyekye nkugambye nti nayagala, naye olw'okuba nti nali neeyagala. When time went on. Nezijukira nti my life is more worth it than the love. Okitegeera kati awo nze kennyini neetereza nga teryaterezezza teryangumiza mbu jangu tukugumye ebiki nze olwokuba muli nkimanyi nti nyina okweyagala okusinga ekintu kyonna. Wow, love yourself first before you love someone. Like how quite confusing, but I love you more than my life. Really? You can't. Because you love him, we see people having tattoos. Like someone loves Sharon, and they're like, let me write Sharon's name for mukwano. You love? Yes, you love. Nti omuntu aba akwagadde n'ayagala akole ebintu ebikulaga nti akoze eki nti akwagadde. Okitegeera abamu bakola bikolwa, abamu anyengeri gyakikulagamu. Okitegeera era ne bana abaluga abasajja mu mukwano aba love nomuteka mu chupa nomuteka mu njagala abeere wange tawo jayagala omuntu omulala yenna love ye bakozesa. Jajja Bruce ompesa okubeera owoweka, like I want, of course, Neda, not you. Of course, I mean no no jetulaganda bayo mubeere bagumu. No, like I want someone to be my partner. Njagala abeere wange nze. Is that possible? It is possible. Really? Ne woba tumuloze. Ngansabye katonda. Cheche kibayita kufuna soulmate. When you get a soulmate. When you get a soulmate, musobola okubeera nga you're both for each other. Wow. Okitegeera nga mufuusa omuntu omu. Naye waliwo okufuna kayongo waabwe nga gw'omwagala n'omutima gwo gwonna naye nga kayongo akuwaayo 30% of his love. Jajja Bruce, kati nga gwe omusajja. Ogambye nti walofuna kayongo nga takuwa kayongo nga bw'omuwadde 9 nga ye ayinawo 25. Ntegeera nti amuno omuntu ampadde 25. Oyinza obutakimanya. Kyekizibu. Kubanga buli lwaba naawe n'akulaga eya 25 olaba yasinga. Ate ekiri ekyenda ky'omuwa kibikka 25 ezo n'otaziraba nti mutuufu ampadde 25 ku laavu ye. Okitegedde? So kati olumu kiba kizibu. They say love, tugamba love is patient. Bakite batya mu Luganda. Tugamba love egumiikiriza. Love is patience. Oba patient. Tukikola ebigambo by'Oluzungu. Okugumiikiriza. Okay. Love is patient. Okugumiikiriza, love egumiikiriza. Yes. What is that when someone says that love is patient? Ati kakati osobola okwagala omuntu nga bwe tugambye omwagala 10 ku kinnaakyo ye nga ayina 25. Naye ebintu by'okola ng'oli naye by'omulaga n'okwagala kw'omulaga oyinza okuleetera 25 zigali okulinya mpaka ku 10. But with the time, that is the patience. N'ogumiikiriza n'ogamba muntu ono kale wadde ampaako kitono ku laavu ye. But maybe he will learn, because we learn to love. Chicho tulaba mu muzanyo mu skiti ya mwenti Zubeda love yakula. Aha, yakula. Natandika simwagala.
nawe watandika omwagala kati n'otukanga wakwatira mbwezo owulira nga butuufu ofa okitegedde ninga luli wali tofaayo. So omuntu ayagala omuntu omunyiiza oba owulira nga kikuluma omunyiizizza. Yes, bw'oba ng'otandise omwagala okimanye nti waliwo omuntu asobola okukola obwenzi ne kimulumiriza n'amaliriza nga ye yeeroopye. Agamba hani nsonyiwa. I did this. Without me knowing tiyakikoze. Yes. Nga kimulumiriza alaba bambi gwe yeekuumidde gwayagala ennyo bingi byokoze mu laavu yaabwe naye by mistake akoze kiri olumu nga takyagadde naye nga kizze nga obutonde ne kimulumiriza n'akwetondera. Wow. Omuntu gwayagala meaning oba omulumirirwa you feel sorry olumwa because you love that person. Era omuntu atakulumirirwa aba takwagala. Wow. So netulina n'abatulumirirwa nga si bya ddala. Mpozi ng'alina by'abala. I want us to talk about love in the good way. Sagala yo kuleta bibyala mbona ate biki. Let's talk about love with Jajja Bruce. Is love sweet? Very sweet. Wow. Check the way you answered the question. Okay. Very sweet. Very sweet. And very sour at the same time. Let's talk about because bw'oyagala omuntu owulira ng'obulamu kyekyo. Ogejja nga tolya. Owulira emirembe. Owulira nga weeyagala naye akumenya omutima. When it comes sour. Bw'otandika okuwulira nga obulamu bwo bukyayi. Okitegeera because obadde omwagala nnyo. So love is everything. Wow. Love is everything. Yes. Okay. Because it is sweet, it is sour, it is nice, it is patient, it is it takes a while. It is everything. Jajja Bruce, what keeps love going? Like, yes, we're keeping it moving, we're keeping it well, we're enjoying it. The two of you. It takes two of you to keep the love going. Kind of burning, yes. Wow. It takes the two of you and me, to keep the kind of burning our relationship for love. For love, yes. Because if you be only on the receiving end, go yagala bakolere buli kimu, go yagala bakulage nti bakufaako nnyo, go yagala buli kimu kugamba bakikolere nga gwe tukikolera oli munno. Tekusobola kuwangaala. Munno atuuka na feeling cheated mu relationship. Like, why is it nze mukubira essimu all the time? Why is it nze muwa kino? Why is it nze nkola kino ye nga takikola? Why is it? Olumu bisobola okublindinga n'otabiraba naye with time otuuka n'okirealizing nga noga no, this love is not equal. Wow. Tugenda umulamu but this is a romantic shy man. Never Jajja Bruce. He's so intelligent and yadamu ebibuuzo. He knows love. Love agimanyi. Mubuuziza nti love ewooma alina engeri gyanzizeemu. Wow, love is sweet. I like that. That is the tone. Nti n'omusajja ow'amaanyi agamba kidduka. It stands for love. Ekitegeera kakkana. Ndala tumulamu tukomewo atubuulire the other side of love. Eri ennungi, talking about the good side of love in the sweetest way. Tukoye bino ate kiri ate bakiitinga the good side. That's coming. Okay, ayabas tusimbudde nate 30th buno gwenyini omwezi tuli kumala ka ecology ne bazonto. We have a theme, how to treat a man ku kyoto bonfire. Tuba n'ekyoto nno buli Fridays embayo omwezi. Kati mukola ekyoto ne mutayita jjajja. Tasaaba kutajja jjajja. Olina kulwelujja nyina kuwa night yo. I'll give you a night you come ku kyoto nga bazzukulu we bali. Ekyoto kibeerako pano, kibeerako audience. Babuuza ebibuuzo biri ebikakali.
wabawo nyama choma tubeera n'ebintu bingi kasooli nga tumwokya ebintu by'okwokyayo kyebyo byetwali kyali kyamukyalo awo munnina kati I'll get a night for you J. Okay. Yes kati we're talking about love bana temwerabira okujja nga asatu bagambe bajja mujje nga asatu banna kati muli yeeye abamu mu love temumanyi love bakwa handlinga batya temumanyi omusajja bamukwata batya omukyala waaba anyizo oyinza mu handlinga kyukyu mukakkanya uli eyo wesibye ennaku z'omwezi asatu ku ecology bagita ecology malakai ecology manyi chimfinkozinga malakai ecology bigambo bya luzungu naye nga kyoba omanyi woba wasoma ecology ng'omanyi ku ecology wano kyekiriwo engege ovuba wali eri ne bakusiikira abaana bamalakayi bano bakikubye nnyo Jajja Bruce why okisinzako ku mukazi yes really like n'ebintu biddemu ngo wankuuza ebintu bya laavu oddamu okkakkanye omanyi laavu ekkakkanya nze nkubuulira bintu bya laavu omuntu akukuba kiisi n'owunya ng'omusaayi gwesibye n'owulira nga tobitegeera owulira essanyu mu kifo ky'essanyu amaziga ne gakukira togera ku first kiss mwana kukuba kiisi n'owulira nga obulamu balinga bwe bawadde obulamu obupya nze nkubuulira mwana yakinkola kati Jajja Bruce owakati ate bamukisinga awulira ati owakati era kisinziira muntu kina nti omuntu gwo nga mbutuufu omufiiringa ne bwakukuba bukubika peeke owulira nga ofunye obugere buli owawasi bwoti Jajja Bruce feelings zikula bukuzi oba zijja naturally waliwo ezijja naturally waliwo ezikula there is what we call love at first sight nofuna feelings z'omuntu awo omutunuddeko obutulizo bw'abannaye n'owulira nga wenna nga kyanjawulo ku lasti waliwo feeling nga oyagala omulabeko nabulabyawo watudde nga butufu feelings oziwulira zikoze eki newabeerawo oli ng'otandise tomwagala naye engeri gyakukwatamu gyakuhandolingamu gyakuyisaamu feelings nezitandika okukula nezikula ogenda okwesangaga yali agenze for one night stand ng'oli mu bufumbo. So meaning feelings zikula. Yes. Ne love ekula. Waliwo love at first sight, waliwo love ng'omuntu ojja omutunuulira omutima gwo ne gutandika okumwagala. Ne wabeerawo oli ng'obadde tumwagala n'ajja gy'oli n'akola ebintu ebireetera omutima gwo okukula mu kumwagala. Kitegeera. Yes. And your heart grows. N'okakala munnaye nali simwagala. Naye waliwo nduli mu baana bana wuno ali waka. Okitegedde nga love yo yatuuka n'ekula nga tukyasobola nakulaba abalala ninga wali tomwagala at first. Bangi abawana abagenze nnyo mu bufumbo ng'abadde tayagala musajja. Ate fe abakazi batugamba yagala omuntu like fumira omuntu akwagala. Nze nemba simwagala. Nsobola okgendayo ye n'abanga njagala. Nanti bw'otayiga kumwagala oba ojja kukoleramu ensobi. Anti n'okubeera n'omuntu nga tomwagala nga tomufiiringa. Naye ajja tuuka ekiseera alabe nga mutuufu akakakika ke. Ate akuteere mu kaseera nga tobadde otandise okukola ki? Okumwagala. Jajja Bruce omuntu watutandika okweyagala ne tubeerawo and time comes, I mean, you know kubeerako naye like making love. China kutwala banga chinze n'omuntu oyo. Omuntu oyo, it depends on your feelings. But if I feel him today and I feel him and I'm like, it is okay. Yes, then. It is okay. Kubanga bw'obanga obutuufu omu feelings ne bw'onoomulinza nga waakukulekawo abajja kukulekawo. Nedda. Ne bw'oyanguya nga waakukulekawo abajja kukola ki? Jajja Bruce njogera ku kino waliwo kati engombo eriwo ekyaliwo like let's be friends for benefits like let's say twakulaba just kwebongamu and kulaba n'agamba kyekiwala nkyagadde njagala kukola ki kubeerako nakyo and there is no strings attached just having sex make love bwemu akwate kuba agende ewaabwe so feelings ezo sisobola zicontrolling and if a person says I want to have you and I really feel the person. Could not also mulaba. And it depends on what you want.
bwaba yakubuulidde openly nti I just want to use you no strings attached biki okigendamu okimanyi okitegeera good enough yaba open gy'oli nti akugambye so you either accept or you don't nogamba no if ayagala just be a hit and run no because n'atakubuulidde waliwo oli ajja n'akulaga ngenda kuwasa nze ngenda kukolera ebintu era gwe konjagalako obwagazi bwoti buli kizibu kyo kiwedde no feelinga and you go with something and after something nataddamu kwata simu nenga tekitegeeza nti neera bw'anaakugamba ebyo byonna n'omulinza mwaka biki the moment you give in wabanga yali intention yagenda era bajja genda so tekiriiko mbu let me wait ne bw'olinda nga wakugenda ba wakugenda so meaning to where if a person comes to you feel him if you feel that person mugambe nnoze I feel you be open nekizibu kufa abakazi ogamba Jajja Bruce I feel you like I tell you I feel you no, I'm just you can't tell the person okay. If it's really what you feel. By the way, is anokukimugamba abadde ne intention eri nekyuka okitegeera daga nizo mumenye omutima nnono ebyange byakugenda ate abasajja twagala nnyo ng'omuntu badde olumbye ng'obadde olumbye bino bya one night omuntu n'akulaga mbu ate ye ayagala laavu twesikamukko okitegeera bw'oba ng'olwedde olina omuntu twesikamu noga ezokulemerako okitegeera so olumu omuntu bw'obeera open gyali nomugamba nkwanyi yes I feel you but I wouldn't wish for this to be just a one night stand okitegeera n'okimutegeeza n'ajja ng'akikola ki ng'akimanyi okay so when it comes to the real love, I mean the feelings of the person you love, and you've seen a person omulabye banga omukwano gukuze feelings zikuze tugende ate kati mu is it so important okusobola bawo Bruce nengamba Jajja Bruce nkwagala nnyo can't we do without making love anti kati olaba obuzibu awo muyinza okubeerawo nga love feelings zikuze love ekuze mweyagadde naye ng'ogamba nokkombya ekitegeera laba omukyali munno kkombya n'agenda afuna wali kannamuju kannamuju ne kagenda kamuwa kkombya ne kagenda kaba kasufu awo kwajiraawo okitegedde n'agakala ono nannindisa ate ng'ono omwana gy'aliye ng'ate ebintu kiriya kiki n'atandika okukola n'abeera nga takyakufaako nga laavu weeri akwagala naye nga takyafaayo oba kombya oba nokombya kumba alinayo ki alinayo kannamuju akamutaasa kannamuju bwe kaba akalwadde kati gwera bw'osazeewo after some time ajja eri obulwadde abukoze ki naye nga reason yava ki ku nokombya n'afuna eri kati yetukole ebintu bya laavu ofukamira n'osaba Katonda n'omugabo omuntu ono gwefunye mwagala nsaba oteekwa omukisa mu relationship yaffe saba oteekwa omukisa mu laavu yaffe bano abantu tebamanyi kusabira relationship we didn't know that bazisabira no you prefer your relationship bingi fenna abali mu relationship ebyo tuyitamu gwe ng'omukyala by'oyitamu ette abakukwana abakuyira obusimu abakola kibangi same as a man okitegeera but if you pray nembeera ne protection ya Mukama bingi byakuwugula oyinza okwagala okukola kira n'otuuka muli mu mutima mwoyo wono owokubiri takikola kati what if otaba Mukama relationship eno ebeerewo nga terina kubeerawo ate era oba terina kubaawo by the way God shows us signs akulaga signs era obaako obuntu obumu kyenagambye tubutwala for granted we be blinded by love naye ng'ebiseera ebisinga wabaawo obuntu kati omuntu amala okukola ekintu ekinene nojjukira noga all along I wish I notandika okujjukira even did this kati awo nojjukira flashback naye nga Katonda yalinga akulaga nti this relationship won't work out. It won't work out. How do you know this relationship won't work out? What are the signs that show you're like, what? I need to give up. Omuntu ekwisa gyakuyisaamu. Okay. Okitegeera. Okuyitako baby.
Tasobola kwita baby nga takwagala. Ayita ku zino babifuula na casual. Ki baby? It's so casual. Naye waliwo ebintu ebikulaga nti really this person is not after sex. It's after my heart. Wow. What are those? Tell us 3 of them. It's not after sex, it's after your heart. Yeah, your patience ne oba kiyite enkwata gyakukwatamu. Okitegeera nga bwakuyita ne waliwo omuntu nga first time olukuyisa akoyise mulungu. Besiriwaza. First time akoyisewa burumu. I know. Oyo manyirawo era kasita kugaa ndi wano ku kalonji kaabwe ndi wano ku hotel bweti omanya era ogendayo okimanyi nze nsasira abawala omuntu agambye find me at hotel such and such I'm in room this n'otuukaya n'otandika okubuuza what are we going to do here. I mean you're going to the room. You've accepted to come to the room. Nasajja besiriwazaawo. Bw'oba owulira nga toli comfortable you're not ready for that. Bw'akugamba ebyalumu mugambe baby no. Let's meet somewhere else. Ewali open. Even to be a room, to be in them, to be time. Let's get to know each other. Talk. I'll see you some other time. Have a great day. Katonda abakutaziza. That is a sign to show you into your mute. Njo yo mute. Okitegeera. Oba n'omuga osobola n'okumutesta aga ndi burumu bweti n'omuga no baby. Tusobola ku meeting mu garden bweti ne bweti. Bwe kimunyiiza n'anyiiga. Oga tuwetwogera ku that he's not after sex, he's after your heart. How about the ladies that after men's money, but bali after their hearts? Yeah, nabo balaba. Okay. They will only call you nga ina kyayagala. Honey. Bwa era wegendereza gy'abasajja fero akwali bitu blinding. Omukazi ayinza okutandika okuva ku bakyaga akwita baby honey akwetega omanya olweggulo gye biggwera. Waliwo ekyetaago. Era kasita kituukirira omanya nnoono. Ng'ennaku endala tabikola. Ne lwakikoze at the end nabga njagalayo this and this. Omanya nnoono kati. Abala kati. But a person who really loves you, they will not only do good things to you when they want something. They will always do good things to you. Okitegera olukasera ajja kwakolera ebirungi because akwagala. Okitegera ne bwakusaba sente n'omuga baby sina tekigenda munyiza enkya kugana kukolera birungi. Naye omuntu akubira leero n'omuga baby leero ngambadde sina sente. Era gwe nawe wabaki bikasera toba na sente. You know? Then they don't love you. Olumu nobeera ozirina. Noga let me test this person. Yatekeo kembeera. Okitegera ne waliwo oli gw'ogamba baby osabe kino naye sina sente. No, it's okay baby. Wonoba ofunye. It's okay. Well, let me find other ways. But never mind. Now find other ways, baby. Find other ways. I know what you're going to do. I'm going to put in account. The fact in Tozina. Let me find some other ways of account, of course. Bintu bingi byolaba. Ebimu tubiraba nkugambe naye nje tubeera blinded. Kala tu waliwo omusajja gojjo saba buli kyomusaba nga akikuwa. Nga takuliiko. Then atuuka abala ekintu eki. Kufuna kwebakako. Era olw'okumaliriza bwepa. Agenda. Nga kiwedde. Tukolere kano kako kafe. Ate mulavu kizibu bukola obwo. Nero kokano tugambe amukisi. That is how you end your movies. Do I end them? No, you end them in the calm way. Olumu nzimala temutegedde just abruptly film ne. Kati eno gitandike. Sanyala zigaba gagezi. Kati tegagenda. Egwenga amukisi. Ati kati zebyano olina okuba n'ebidongo wano. Ne tutandika. Ne tutandika olina okuba n'ebidongo wano. Katuleete ebidongo. Olesi. No problem. Teka kakadongo tukwe. Teka kukolebwa. Let's in this show kubanga wino Jajja Bruce tumanyi byakola nenga tugambye ebintu ebyamakulu. Ogamba kolereyo kaliwo. Oyagala nga kalaafwe. Nga kalaafwe. Oh my goodness. Nange mwendi. Oyogedde akalaafu. Kanunyi wana akalaafu. Wow. This is enjoyable, guys. Tuyiga, tunyumirwa, ne tulondemu. Atugambye love is sweet. I can't forget that. Neton gyakyogereddemu.
Love is very sweet, man. Era tamanyi love we wooma, I don't know oli kuki. Kiki kyogera kyoli ofunyeko mukwano gamba wow, this is unforgettable in love. Ng'oggyeko omwana of course. Gambye omuntu asobola okwagala unconditional. N'erinnya lyo. Osegeera nga gw'olowooza. Naawe n'obeeraawo n'ogamba but really. Have you ever been in that situation? Okimanyi ne nze nali ngibaddemu. Naye okimanyi ne bakasanova bali babaddeko in that situation. Just emitima gikyuka butuusi ne gimenyeka. Okitegeera. No oyo osobola omosanga nga kasanova. Nga kupita mu buyisi. Naye omwana n'agenda amukola akantu agenda okwekanga gwalemeddeko, agenda okwekanga abalala bonna abagobye, kali atuuka eyo ne yeebuuza n'agamba nze kasanova waabwe. Kiki ennyo oli ng'alina engeri gy'amukuttemu. Eva kasita omuntu afuna soulmate we. It's about getting your soulmate. Wow. Si bangu baakufuna naye maama bw'omufuna. Nze gye ndi eno soulmate noonya. I have a soulmate already, but... You have a soulmate? Yeah, I have a soulmate. I don't know. I won't say soulmate, but yes, he is a soulmate. Gwenga weesiimye. He is a soulmate, because bikimu kiflowinga. Sound is it muzuri? Sound muzuri. Abakolera ita seconds. Okay. Kiro kyoti bagambidde footage we yakodala. Yesu akubanga bamukyabali bakuteeka mitwe gyamwe. Naye nga kituufu mukimanyi era amazima mugamanyi ku mitima gyammwe. Luno si lwali. Kyo mukimanyi. Ku nsi ya Katonda ebiwangula era ebitwala emitima gy'abakyala biba bitono kamala. Abasinga tukikola nti oba osanga beetaaga set naye nga si kyekyo. Ku nsi ya Katonda abakazi baagala ekintu kimu kyokka kufiibwako. Baagala keya. Bwe kasoba ng'osobola otwala akadde n'omusindikira ka message. Kasoba ng'osobola otwala akadde n'omukubira akasimu n'omubuuza bwe yasuze, bwe yasiibye, ng'ogasyeko n'ebirala. Singa kiba ofunamu akadde n'otambula muko naye mugendako b'osanga ku beach mugendako kadina dating app. Singa kino omutwako ne mu sinema. Ne bw'oweera ssente zeekana zijjankulayirira nga tolina keya tosobola kuwangaana mukazi mukwano. Naye ne woba nga tulina wadde olwataano wabula ng'osobola okwefiiriza n'okola ebyo byegambye, omukazi asobola okwagala ebbanga lyonna lisigalidde. Naye okubanga abasajja abamu byatulema okutegeera lwa nsonga tuli baagye. Ekyo sigenda kino. Tuli baagye. Okitegedde information ogifuje nti abasajja abamu tuli baki? Muli baagye. We need a lot of money. Naye nga waliwo omukazi nga ayagala yo time. Lwako waliwo abakisussa. Time yo n'agisussa ng'ayagala obeeraawo buli kaseera akulabako awo kati newebuuza naakola ddi ate ng'alina ebyetaaga ebirala by'ayagala. Naye aba yeetaaga that love. Aba yeetaaga that love naye ate ebigigenderako bye yeetaaga obwetaavu bwe mbanyira bukola nga nkoze eki nga nfunye sente nzifuna ntya nga nkola. So naye lwakwata abamu ate abasajja naffe twerabira. Okitegeera omulimu ne gufuuka omulimu ne weerabira obuvunaanyizibwa bwe waka. Abatalina bye bakola abalina mwagala obudde bungi bwe buzibu. Time is everything. Time shows me to know njagala. Really? Yes, nsobola okuba nga nkuwa time naye omulimu kiba kikulu because wonojja n'ongamba baby I need this. Baby I want this. Okitegeera buli osaba ekintu ekyo emirundi giwera ena nga I can't provide anything. What is my use to you? But you will go, I will go. Jajja Bruce, nga tumaliriza. Kintu ki ky'onyumirwa okukola ng'oli mu love? Kyenyumirwa okukola nga ndi mu love oba ndi musiru njagala nnyo omuntu okumbeera wano. Mainly side eno nga just twebasaawo nga yeebase wano n'awuliriza omutima gwange bwe gukuba oba aza okuwuliriza ogugwe bwe gukuba. Kiki kye baali bakozeeko mu mulaavu n'ogamba okay what one thing that they've done for you ng'oli mu love n'ogamba this is unforgettable. Nga ndi mu love. It could be a birthday surprise, it could be a shirt, it could be a kiss, it could be anything, name it. Omwana w'abendi yandeetera akawoowo ke nali nsinga okwagala. Kuba nali just nkinyumyako awo n'emikwano gyange. Njagala akawoowo bwe kati. Mba ndi awo ng'akaleese.
nga kitegeeza she took time n'awuliriza byenjagala n'akimanya kyenjagala ne yeewaayo n'akireeta. It was expensive naye n'akaleeta. I felt like wow, thank you. I will have him back ku kyoto, I promise. Yes. Abalabi mwenna abasheno mwebale kubaako nga mulaba, mwebale kunyumirwa ate mwongere okulaba shene ebeerawo buli wa Sunday sikyo sawa 5 ez'ekiro. Mwebale kubanga muli balabi balungi naye tumwerabira mwongere okutugoberera. Follow us. Nze kwendi nnyo ku Facebook Jajja Bruce TV, kwendi ku YouTube yange Jajja Bruce Comedian, ne ku Instagram gemanya ne ku Twitter. My Twitter Twitter. Inako kwendi nnyo. Omwebale nnyo, omwebalire ddala. Mbagala nnyo ate namwe mwebale kunjagala. Wow, naye kwali ku Twitter. Nanga kwendi ku Twitter. Follow me on my page, Steve Mirembe Sharon page. Telegram, you're group here for LNL. Those that want to join the WhatsApp group, really go to the Telegram. What else? My YouTube channel, Mirembe Sharon, really show mainly a show to Chechiriyo YouTube channel, but there's no show. What will I have want more? Again, up Delta TV page, YouTube channel, Delta TV. You watch more programs at LNL. Njagalo Baju Kizanga, start 30th this month. Mujo to Numere. Ngasa chokoli Mirembe ngerinnya lyo oli wa Mirembe yesimye yes Antonda